Export TV to the world. Munywanyi bwe sikwebaza mba nkoze kya buli azamanya okutufollowinga n'ogobereranga ensonga abasubscribinga nina mikwano gya Mukunja, nina Katusime Lilian, nina Joani, nina Sharifa, nina bangi n'abamu amanya nageerabira naye baagala nnyo Omukunja Atasera bane mwebala omukwano ogwo abateeka status ku poster abateeka ku Facebook buli wamu amanya omwana soda abe yakwata kamera omuzinga ogwa Export TV subscribinga commenting ato sharinga abasalamu furniture bo beeyamye ate tugenda mu Christmas Mukunja gyayita sirikumansi tugenda mu Christmas abagala ebitanda ntebe abagala simanyi cupboard simanyi abagala wardrobe abagala biki yabisaze bei 40% discount ngoyisa no ku Expo agenda bikuwa ebitanda akole delivery mwabali ebweru wegwango osobola okwogera ne mukutula bei nogandi nze njagala otwalire maama ekitanda nga surprise soda kitenze ngenda kitambulirako ekitanda oba entebe etuke bulungi gyoyagala egende so mwangweko tukole business mukubireko wansaawo embere tambule malidadi sana ndi makindi nate n'omukulu agenda olinnya ennyonyo oba oli awo zezimu ku interview za agenda osembo kola tunalabagana olundi nga mukama yagadde nga akomye Omukunja. Yeah. Kusibyo tatatawe. Ndi muri muti abanaye. Nguli mukakamu. Bagambye abazungu bagala bakakamu. Anti ennyonyi. Ngenaku z'omwezi 12. Abagambe esigadde ennaku 8 wetuwogerera. Ennyonyi eyite mu bbanga egenda tuyita webe ise Masaka twali twagala tubasabe driver ne pilot. Mubamu babiri. Bangamba mbona agivuga tebamuyita driver mbomba mu driver bane pilot obani yali abinnyonnyola temuba kondakita sijiri nyanga ko kyenje kugamba wenabe ise Masaka tujja basaba bayimirire tugule ko kagonja werukaya awo tuliokate tuweyongereyo mpaka kata Doha je tugenda okubira endongo nga 12 olwa kafaananyi ke bampereza ku WhatsApp ninga simanyi kadda mu mwana ngamba mwabali mulinye ku nnyonyi wano wa akafaananyi ako woddira ngenda kakuweereza kugambe Mukunja gwe yali alinye ku nnyonyi wano wa era nja bankulagawo Mukunja nga mawulire g'ennyonyi gagenza okujja nga ffe waliwo omuntu gwe tumisinga ku tiimu yammwe mwina tiimu nnene okuli omukulu amanyikiddwa nga Naababanda oba Saabasanyusa maama wa King Sheebah. Maama wa King Sheebah ennaku zino tali naawe olina okuba ensonga n'okubanga olina omanyi ensonga lwaki maama Sheebah takyali mu mikono gyo. Maama Sheebah yabula leero katukigamba abantu nga tetubeekwekeredde yasiba temumanyi. Kubanga jukira ye yali asula eri wansi nga nze nsula eno nsulako kyenguluko. Bangamba bugambi yanywedde omwenge mungi ne gumukubu najja nayombera wano mu kikomera naawogana finally na parking ebintu natambula bya parkingako ebimu obugoye engoye zaawo nalinya nabula nagenda. Mukunja abajjajja baffe balina ekintu kye bangamba nti omukazi bw'anaaba bw'anoba leero manya anoba dda emyaka 3 emabega omulabira kubikolwa. Maama King Sheebah talina bintu byateekangawo ngo byolabira yali mufumbo nga yali twali twewasa nkigeza bugeza talina bikolwa bye yateekawo biraga nti ono ayagala kusenguka agende oba yakera bukezi nga takubye ng'ombe n'agenda badde manyi nti wanaaba kazi w'abaana ano baba yanobadde emyaka mingi emabega kati nkwadde example eyo tujegeraageranye ku mbeera eno nti Maama Sheebah teyakuba indicator nti anaagenda. I was so disappointment nabeerako kaawo waliwo yakeera n'agamba mbw agenda kukola eyo mu Katanga Makerere Katanga nengezaako mugamba tofuna kyakulya kubanga tewaaliwo mbeera gy'osobolaga nti oba twali tumusuza enjala oba tumusiibye enjala yali afuna buli muntu kyoga nti kinakyetaaga. By the way yali abifuna ne mu bungi obusukka nawo era nakitegeera na luvannyuma nti n'okuba ne ssente kati byatuuka ne bingatta. Bw'aba talinaamu buzibu bw'aba alinamu buzibu kwegamba tategerekeka abanga mulwadde wa asima wali gundi ono allergy omusane guba mungi bijja empewo eba nnyingi era abona kati kati naye bwe yembeera gye nalaba
bwagamba nti mutabani bannange sinywedde kafege kuba nze nali sinabuzinga namugamba niwe mba siriiwo gwe bakuwe fege bakuwe jjayo kyoyagala anti kati yali akubwanga nange enkubwa kati sisobola kugana muntu akubwa ate nze newe nandibadde sikubwa sisobola teeka ku muntu mbeera mbu olwokuba tuli naawe mbu tolina nywa kino tolina kola kino. Mukunja nali manyi nti engeri maama Sheebah ne munne we banywanga ne bavangako nga tebafugika bono nali manyi wagezaako teekawo embeera etangira ekyo nekimuleetera okulowooza nti olinyiridde eddembe ery'obwebange. Abaali batufollowinga ebbanga maama Sheebah lyabeereddewo basobola okuba abajulizi nti oyo omukyala nagezaako okukola buli ekikomyawo buli ekiwa essanyu lye okubeera nga waali musanyufu saateekangawo mbeera ate kati bifege byo tonywera wano ate kati fuluma genda eno ate kati nga wonna wayagalira biki abeera wali ng'akubwamu kafegeke nange nenkwata enjaga yange nenzira wali ne tukubwamu nga manyi n'okujja nangamba nenjagala nkukubyemu ku mafege gano. Wali nakusanga lumu okutte. Yali atandise okunjigirizaamu kawo ku mafege nange ne muganja nkubyemu ku njaga eno mpola mpola nga tubeera mu bulamu obw'essanyu obw'omukwanira ng'omulaba muse yali ng'atandise n'okudda ng'omulaba naye what I can for the telling you Katonda gyali mu ggulu akola naye ne sitaani ku nsi kuno alabika tatudde abigobako kubanga omukyala lwe yasituka n'agamba ngenze mu Katanga kukola namanya naluvannyuma nga wayiseewo olunaku nti yatambuza nabigere okugenda n'atambula okuva emakindye nayita Makerere nwandege yasimeyi nakkirira mpaka Katanga nakola kati we yadda tutula naye olwedde awo tukubwamu obufege bwakubwamu obufege nange nkubwamu obuyaga ne mubuuza gye wagenze wafunye sente meka gye wakoze nange nafunye 10,000 ng'olwakola mirimu ki egyo gye yafunamu sente. Yaŋŋamba yayoza alina gwe yayoleza engoye ne mubuuza 15,000 walinyeeko boda ya meka naŋŋamba anatambuza bigere awo nawo nayise nawo nokuwa wino era abantu bagenze baŋŋamba buli wempita maama Sheebah mnaababanda nga tukwagala nnyo olise maama Sheebah aba ne mwana gwe nafuuse eddana serebu naye nga byonna tabiraba nti talina kuddayo eri munnaka anti wenkugambidde tetulina nnenya ye ng'omuntu nga ye wabula olina kutuula n'okkiriza nti ebyaddala sitaani alina amaanyi. Waliwo kyeyogeddeko nti yali ayagala nnyo okukola mu ndowooza yo tewakera ku makya n'okirowooza nti bamufunirewo akalimu akasobola omufuula bize omanyi bagamba an idle mind ebeera devil's workshop so tewafunangawo obudde bulowoozaako nti bamuterewo akalimu akamufuula bize awo abe nga akola anti kati sodde olina ekintu ky'olina okujjukira n'omuntu yenna atulaba alina ekintu ky'alina okujjukira nti maama Sheebah ebbanga lyabadde amazeewo libadde ebbanga kyabadde yaweza omwezi gwawera mu mwezi gumu bye twali tukoze ebitonotono nga wabiraba bye twali tutuuseeko osobola yimirira wano nnenya nti nali sinnamufunira mulimu bannange ebintu ebimu kyalimu mu nteekateeka kati wali yagala tusooke tufune omulimu nga tannafuna waasula era ku mulimu ne poloti gye yafuna kiriwo ekisinga nze singa ensonga gye bandiŋŋambye n'empuliramu singa tugende nti yali asula enjala nga tumusuza enjala nga talya oba twali tumubonyaabonya oba twali tumusaako oluteekateeka okitegeera buladi wange nkunyonyodde oli sitaani yaba ebyo ebintu nange mu bulamu bwange n'omuntu yenna atulaba abantu bajja kuwa obujulizi nti yali akituuseeko nga obonaabona obanga atuuka awantu awatereevu nga Katonda alinga akusitudde ate ekizimuzimu nekijja nekikwambala nekikulaga eno gyolaga ye wabikyusa dde eno. Mukunja maama Sheebah we yabeerako ne Sheebah ebbanga eryasooka wabeerangawo tetukimaliriza ekyomulimu twali tupulaninga nti yali era agenda funa omulimu atandika okukola naye era ebyali bikyasibye ebyo kasente nti ke twali tufunyeewo poloti yali emaze maama Fina yali agisasudde neggwayo
afunye enju wasula ng'esasuddwako emyezi 3 ate nga nju nnungi, afunye ku ngoyegoye yali afunyeyoko obugoye naye nga twali tetunagenda ku shopping yalaali kale waliwo ebyali bitu yafunye gaasi, waliwo omukyala yali amuweereza gaasi bamuwa Vic exclusive ye yamuleetera gaasi oyo kitegeeza yali awonye n'ofumbira ku manda era yali agambye tagimanyi nga n'essigiri tugifunye n'amanda nga tugende nti waaba tamanyi kino asobola okugira nga akozesa kino amanda nga wayiga gaasi eyo omukyala yali amugambye n'omugamba buli nnaku z'omwezi 18 buli mwezi ajja muweereza ng'emitwalo aga omukyalo oyo ali bweru eyo yakwatagana ne Vic exclusive tunuulira emikisa egyo. Maama wa Sheebah ebbanga lyabeerawo nga Sheebah taliiwo yali mutambula bulungi nnyo naye Sheebah bwe yadda maama n'agenda fe abamu ne tutandika okgakuba kuba emabegako awo baabeeranga bonna babiri naye nga tebabulamu bumulumulu kwerumaaluma ne tulowooza nti oba yensibuko y'okugenda kubanga kale kituufu Sheebah waataaliwo maama yabanga musanyufu nga tubuuka tuta erange ennaku ezo okiringa naye nga nkeera ku makya wakabi kibanda nanjije ng'oluusi mba nkyebase nga atuuse ku luggi yakuyitanga mutabani mwana naye nno by the way nange saakeetegereza ate akantu ako nti ate Sheebah ate we yadda nga takyajja nnyo oba yemu ku ntandikwa okugenda kwa maama naye era teyandigenze kubanga ye yalagawa waliwo obuvidiyo bweterolaba ku mitimbagano gyammwe okwo kwe tutaggwa simanyi aliyo kasengemba n'abamayiru baida we bantagingakoko mu kavidiyo nenkalaba ku TikTok oba ani yamukwata yali musajja wa boda namukwata agamba simanyi nze ndi eno kasenge neonyamulimu kukola ngamba mwana sitaani watima onaddamu muno naye ate kati tunona waki omuntu omukulu naawe tolaba olutubanga abagamba nti waliwo kye tumwetaagako ennyenye ekiri awo kitegeera bw'osalawo okuyamba just eyo tuveeyo obulumi bwokka bwenninamu nti mubiga byayogera nga agenda babasulamu ekyo ekikomera gye yali asula byeyagamba n'omwana wange ayivo eyo gye bamutwala okusoma eyo gyali njagala kugendayo musikeyo mumutwale nze omwana wange njagala kubeera naye eno amba bannange bw'aba ate munange abantu abo engeri gye beyita Ssaababanda ayinza okyogera ng'akitegeeza gwolina nteekateeka ki ku mwana oyo kuba kati omwana ali ku ssomero lye yamumuweerera paka waalikooyera maama amubaza musunayo ki ekiddako gw'ogenda kikola otya twabidisikasingamuko wano ne pasita ono muto wa Sheebah naŋŋamba tagenda mmujjayo ku ssomero kuba omwana oyo bamuwa full basale okusoma mpaka waalikoowa oba mpaka we balimutikkira ssomero liri awo nakifuma baliyita Queen of Peace era omukyalo oyo nabbi Ted mukama amuwangaaze omwana twamutwala ku ssomero okwandibadde ng'okuddayo okuyitayooko nga wayise endowooza oba zaalinga wiikisi 3 oba mwezi ng'omwana yakyuka si ye kali ke twatwala ng'omwana afaanana bulungi bakalabirira bulungi kayize n'oluzungu kakusinga atasobola kunsinga luzungu wayogera oluzungu lwo twali ku ssomero Mukunja neewuunyiza tugulirewo kawo tufune ku writing mwana nalusanze ku Twitter neŋŋamba gyendi ku Twitter ate nze toliyo n'abadde mpita ayita omaye kati Twitter zaffe abalinaki abamu tugulire ku lujja olwo nagenza okusanga ku Twitter ng'oyogera oluzungu neŋŋamba kiki nekigenda mu maaso Twitter ni yantaddeyo nze sirina akawunti ku Twitter naye sinayo akawunti Mukunja mami ono mukugendako eri ebintu bye mwali mugulidde kati nga poloti nga biri mu mannya ge ki ekiddako kuba kati ayinza okuba takyasobola controlling bwe ebintu bye mugenda bikola muti ekya poloti yo yali ewedde okugulibwa
twebaza nnyo maama Fiina mukama akuwangaaze. Lukwago James property consultant abatuguza poloti baali batuwaddeyo ne trip y'omusenyu ne Vic exclusive yali atusuubiza trip y'omusenyu. Kati tuli wakati ndi mu matigga kye ngenda okukola ngenda kwata ebiwandiiko bya poloti mbikwasa ono muto wa Sheebah ono Luboyera pasita abeere mu mitambo gya poloti na buli kimu obuvunaanyizibwa obugisigaddeko nga akuuma oba ng'omuwadde mu butongole mbangi mukwasiza mu butongole oba yamanyi oba aligitunda oba alikola ki ng'ebibuzo ebiba biddirira maama ye bw'alitereera kubanga sitaani akwata omuntu n'amala n'atereera bw'ali yagikuba bbeeyi ndiba sibiriimu atuukirawo okuba gwe yalekera buli kimu era gwe anti kaakati saagala ate ku buli kimu kukyebeezaamu buli wenjire kati olwedde poloti yooli nze ne wembeera mukwano gwa maama wa Sheebah ebifaanana bitya sisobola ba nti ndi mwana we kyokka ate oli Luboyera mwana we era nze bwe bukyanga ntunze poloti eyo ne muggulu omusango ngusanga naye ate mutabani we wagitunda okitegedde ekyo kiwulirwa nti omwana we nze omanyi mbeerawo nentunuulira ebintu ebyo tobiraba kati nti tutoba nabyo mukama atusaasire wabeewo ekituukako bujja tuuka nga abantu bakambwe ku byo okitegedde kati kyovola nze kyendi okingenda kukwasa baida wendowooza nga sinnalinnya na nnyonyi ekyo kyangu nnyo kukikolako tugende ku poloti tulabe abagituguza kyeyamaani bonna abaaliwo buli omu tukinnyonnyola ensi ekitegeere nti poloti nze sikyagirinako response sigirinako obuvunaanyizibwa buzze mu mikono gy'omuntu omulala mutabani wa nnyini poloti oba agizimbako oba akola ki kyonna sisobola mukubiriza kutunda wabula kyenyinza omukubiriza nga Luboyera nti wakiri poloti agizimbeko ebe yiye n'okuwasaawase ne waba wasiza nze omuntu wemba ngambye nti woba ogimukwasiza obuvunaanyizibwa lwaki omuwa amateeka nti tolina kukolerako kye akole byonna wantu wagaze asobola buli kimu n'abaali batusuubiza ebyo ebaali balina otuwa kuba bwe tutabyanguyira omuntu wakusuubiza asobola obivaako neyefuula mbadde njala nakyo tukikole batuwe omusenyu ogwo ogwali gwe baali batuwadde waliwo n'omuwala yali yansanga ku TikTok okwo nanga Omukunja gwe mumale awo twete tunagisasula gimalayo nawe mumala poloti ya maama Sheebah njabawayo obusawo bw'omusenyu 10 obusawo bwa seminti 10 naye sikyajjukira linnya lya nti nkubwamu oluusi bw'anaaba alabye akavidiyo kano bambi bye watusuubiza nsaba ebintu ebyo bidde mu mikono gya Luboyera abaddewo abagamba Mukunja poloti bagiwe Sheebah sisobola kikkiriza omuyimbi waffe atuukako ekiseera nakubunga muli eyo mweka mwogera nakubuuza ku maama nga embeera emwe obwetaavu bwa maama amumbuuza nemugamba maama yagenda munange maama yagenda nange mba sina kyakumuddamu waffe twabalabanga obudde bonna bwe babeera awamu gwe tewa taata siddayo netusuubira nti lava okompulize bwe yasaanawo kuva ku ntandikwa naye era akamaama tekabulayo abagamba abooluganda bita olaba gwe otaba muganda wange tusobola okwekuba netwawukana mpaka we tulifa naye abooluganda ne webeekuba ne webayomba kati oli maama oli mwana na nnyina era nzi kyolaasa abiyingiranga namu nnyo ne we bakolanga batya nobalaba nti batabuse beekoze batya gwe ne wobyeyingizaamu ennyo babanga abaagalana kati gwe ne Florence ne we mwekuba ne mweyuza ennyinda ezo simumanyi nange baba tulaba bajja biyingiramu katono olw'ensonga bwenneefuula mbu mbalumirirwa nnyo soda numirirwa nnyo Florence musobola banga oli akyalina ebisago naawe olina ebiwundu ne tubasanga ewagulavite nga mwepiica ng'olwo nze nfuuse emboozi kati n'ebyabali era bwe baatabukanga nga nze mbagendamu katono kubeera nakimanya nga bajja yombayomba era bamale baddiŋŋane kubanga guli musaayi gwe gutya
Mukunja interview sazewo gimale na violence. So tuli kulwana nnyo omuntu ndowooza kyatusibye mukola enteekateeka eyo ye maama Fiina nti maama Fiina ye yasasula sente nnyingi ettundu eddene ku poloti eyo. Kati maama Fiina tabaddeewo, abadde bweru, simanyi oba yakomyewo. Njabuuzaako Uncle SB4 nti mu ngeri y'obuvunaanyizibwa mba nina atotegeezaako maama Fiina nti mami poloti gye wagulira mukadde yeeteekamu akajabangu n'anywa omwenge awo n'atabuka n'atambula n'agenda. Maama mwenge gumutabula oba natural waya zaakuba? Waliwo amaanyi ga sitaani kubanga bwe tuneesiba ku ky'omwenge si ye yekka anywa omwenge, abantu bangi banywa omwenge naye mulimu amaanyi ga sitaani ge tutalabya maaso era ebizibu ebyo abantu famire nnyingi ezirina ebizibu ebifaananako bwe bityo nga mubonaabona ne mubonaabona mukama aba akusitula abeeko waakutuusa. Waliwo n'obulamu bwe tuyitamu obeera n'emikwano egitakuyamba emibi egiri awo, jja tugende tuwende, jangu tugende mu pate, jja tugende tuteme amanda. Lwe bukya n'ofunayo omukwano ogukubalira munaye ddiirwa mu Amerika, munaye tugende tusuubule Dubai, ng'ekintu kikulinyanga omukyawa ng'ebirungi we bitandika okujja gwe tomanya kintu gye kiva, gw'oba omanyi gwe kizibu naye guba gusitaani kyakulinya ne kikwawula ne Fiina. Kuba kakati tunula omuntu mu mwezi gumu ofunye eyali asula mu kakolido mu lukuubo wakati w'ennyumba bbiri. Wano wayitawo bali waggulu waliwo otubaala tetutegerekeka, basula bakola batya, bibafuyisaawo byonna biyitawo osula mu bbanga lya mwezi n'omwezi nga teguweze ofunye enju w'osula, ofunye ekitanda omuntu abadde agwa wansi, ofunye omufaliso, ofunye neeti, bulinga obuntu obutono naye obugerageranya ne ku gy'oba obadde. Omwana abadde kubanga omwana we oyo yayivo essomero akasomero ko yali asomero eyo mu Katanga nga ku ssomero bagenda ssaawa 7 agenda nga bwana Dimas agenda nga ekyemu kwega mu bufunze ayivo yali ekyemu ku ssomero eryo nokeera yolondo zayagala. Omwana amaze mukama atemye ekkubo we litali afunye waatuddayo wasomera bamwagala. Ku ssomero yafuuka prefect, welfare prefect, kirasi ky'emyaka kimuku yakola ku nsonga z'ebyokulya buugi ozi mukalabakala tajja buseera oli mukujjukujju nnyo emyaka speed ebikolwa nga bidduka tapiica n'avaayo negundi omukadde abadde afunye ateredde olwo nga ndibala kyamulimu dakiika okakampusa embo ngenze kasenge mbw anoonya mulimu gw'amayirungi ku lunoga mayirungi gwe tala nti awaliwo ekintu kyetutalabya maaso. Maama Fiina lwaki tatukwatamu naawe? Maama Fiina abadde bize yali yalina omukisa gwe yali yatuwaayo naye abaddemu uko bize, abaddemu engendo z'okulinnya ennyonyi ogendeyo mu mawanga g'ebweru so waba akomyewo mami tujjako bw'anaaba njogerako ne mami njabimunyonyolamu Maama Fiina oyo njabimunyonyolamu naye kakati gwe kyona omumanya kye tutajja kukola ate gwe gaa nti tugende tunoonye omuntu eyagenze mu mayirungi ge tugeze Maama Fiina amukuwa kwadde omuntu n'agamba muleete togendayo anti kati ajja tuuka ye akirabenga kimanyi osobola n'omuntu nga yakulaba omwetaaga nnyo waatali tosobola baawe which is wrong. Basaba ne banyabo olunaku lwale mutukirize tuwunzikire wane eno Expo TV tuli ku mutimbagano commenting nga subscribing ate sharing ate werabira ku liking YouTube Facebook Twitter Instagram yonna gye tuli tunoonyeko abako Omukunja Atasera 12:8 kate nnyonyi sawa yonna etokota 10:11 wetuve Uganda basi fe tubatadde mukama abatukumira atakumira mbeera. Expo TV to the world.